nga amagombolola. Nyongera okubanja gavumenti ekkubo lyaffe lino eryateekeddwa kugagenda okuyibwa kolasi, ekkubo eriva emisindye ne lijja Zirobwe, Wobulenzi, Kasangombe na Kaseke Kapeeka. Tukyalinda kuba baalitaddeko namba 3 liyibwe kolasi. N'okujjukiza Mukulu Museveni nti baasi gye weeyama essomero ly'ekijaguzo wali Essemuto tugirinze tetugiraba. Omukulembeze w'eggwanga talimba baasi y'essomero ly'ekijaguzo tugirinze gye weeyama ku mukolo gwa Nakampi dda naye tetunaba kugiraba. Ssebo nkujjukiziza osobole okubanga okikolako. Njagala kulisaayo nnyo mwenna nali siriiwo abaagenda okuziika jjajja wange Dr. Jack Luyombya wali e Mubende e Busaale mukulika eyo nnyo ddala. Dr. Jack Luyombya y'omu ku bahistorical era yaliko ne minisita wane Mengo, naye ndowooza mwalaba enfa gye yafaamu, naye tubakulisaayo nnyo mwenna. Ate n'okuyozaayoza kojja wange ng'ate jjajja wange Mbuule ekyangatto wali ewaffe Kasangombe olw'okukuza obufumbo bwammwe obwa Jubiri bwe tugenda okubeeramu ku lunaku lwa Sande luno. Yogayoga jjajja Mbuule. Njagala kwebaza nnyo President waffe Robert Kyagulanyi ne Right Honorable Leader of Opposition Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi omulimu gwe mukoze, ne Oweekitiibwa Secretary General Bongoyo omulimu gwe mukoze olunaku lwa leero okugabira abaana bamulekwa abattibwa gavumenti eno, abattibwako bazadde baabwe n'abalina bazadde baabwe mu makomera bwe mubagulidde ebyokukozesa ku masomero. Webale nnyo Excellence Kyagulanyi Sentamu, webale nnyo the Right Honorable Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ne ttiimu endala gye mukoze nabo okulaba nti abaana bano mubayambako. Ate nnyongera okusaba Mukulu Museveni abaana ba Buganda ne Uganda abali mu makomera mubasumulule, kuba tukimanyi nti tebalina musango. Obiro mukyabirina, mwe muli mu buyinza, muli ba kitalo nnyo, naye nga bwe mukuuma batabani bammwe bazzukulu bammwe ne tubalaba nga mudde eno, naffe bano abantu baffe bwe mutadde mu makomera be mwatta bwe mwatemula ekyo twakireka, naye tubasaba bano abaana abali mu makomera abatalina musango, naddala abavubuka Abaganda be mukozeeko nnyo effujjo, mubasumulule. Osanga mukyalina obudde baddeko ewaabwe nabo basisinkane abantu baabwe. Abaana baabwe bakaaba, famire zaabwe zisasise, ate ng'era naawe okimanyi nti nno obukulembeze tebubeerera, bulina ekiseera kyabwo. Era ssebo Mukama wange kensembyayo, njagala kusaba abantu abalimu ebitundu ebirimu amayirungi. Mwaleese ebbaluwa, nze sinze akola ku ebyo mu ofiisi yange olw'ebbago lino eryafuuse etteeka Mukulu Museveni lyataddeko emisinde erikwata ku mayirungi. Tulina ebitundu byaffe ebisinga naddala mu Mpigi bibadde birima amayirungi, n'ebitundu byeye wa Muwanga Kivumbi nga bigikola nga cash crop. Ffe wano mu Buganda mwatulemesa emmwanyi zaffe, mumanyi kye mutaddewo, naye tubadde tubasaba nti amayirungi si kyekizibu kya Uganda. Waliwo okusoomoozebwa kungi okuliwo, naye amayirungi si kyekizibu kya Uganda. Nsuubira tulina wano abakulu abalima enjaga, omu yali MP n'omulala munene mu ggwanga, muli mu Western Uganda mwe mulima enjaga era mugiguza companies e Germany. So bwe mukeera enkya ne mugamba amayirungi mugajjewo, nze siri amayirungi, naye nsuubira ebimu ku bizibu bya Uganda sige mayirungi. Ku Museveni ssebo kensembyayo nga ngenda ku mulamwa, era njagala kusaba Mukulu Museveni, nalabye mutabani wo atongoza ekisinde ekyasimanyi bakita Patriotic League. Eggwanga lino mulijooze nnyo Patriotic League of Uganda. Si kirungi kukkiriza serving officer okujooga institution y'amagye, mwe musobola okweraba nga ab'ekitalo ennyo, tikubanga oteekateeka mbu mu Parliament ya Uganda Mukulu Museveni yaba afuga, mbono mutabani we yaba ekibinja kyakulya kyekiba ekya Leader of Opposition nga kyekivuganya kitaawe. Abantu basobola okubeerayo eyo nga basirise,
naye temubayita basiru nti mwe musobola okujja mbu taata afuge mbu mutabani we yaba amuvuganya mu parliament. Obukolomoni buno bwonna bwe mukola okulaba nti no mujolonga ekitongole ky'amagye as an institution, nsuubira mwali badde mwekuba mu mutima ku lw'ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Ebyo tewali wasobola kukibagamba, naye ffe tukibagamba kubanga tuli bakulembeze, tulaba akabi ga Uganda kirimu. Ate mukulu Museveni twakikugamba ekyo kafuuwe okufuula Uganda obwakabaka bwo. Nkiddamu mukulu Museveni, ekyo kafuuwe okufuula Uganda obwakabaka bwo. Abantu mujja kubatemula, mubateeke mu makomera, mwefuula ab'ekitalo, naye waliwo generation erina okubakwatako. Uganda si bwakabaka bwammwe. Ntuteeketeeke mutabani wo naawe ofuge. Of course tubadde tugumiikiriza obugagga bw'eggwanga bwonna mu bututte bwammwe ne families zammwe. Abantu baffe mubajjuza makomera, bye mwagala bye mukola, naye twakikugamba kino muneetegereze mwe basajjamu abatulaba. Ekyo kafuuwe okuddira ensi yaffe Museveni ogifuula obwakabaka bwe. Abantu ne banebeera babiri bajja kuyimirirawo. Ndolito mukina kye NUP ezigenda maaso onkulaze Kagabo yabadde Ntebe Imerwanga ne wano wabadde Piero yujo yogeddeko babaddeyo e Masaka tebiteredde. Nategeezebwa wali olukiiko olubaddeyo ne sinategeera bifudde Masaka. Kaakati kyekitawanya ekibiina. Kaakati ekisooka njagala kwebaza ekibiina kya NUP. Nze ndi wa DP omanyi nagira ku kadi ya DP. Naye bwe kyatusanga ng'endiga ezitaliiko musumba. Ekyo kyawasa NUP. Ekibiina kya NUP. Era njagala kwebaza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okwolesebwa kuwafuna. Tubadde n'ebibiina bingi eby'opposition, naye ng'abantu abasinga okubibeeramu bazannyisa amagulu abiri. Ate ne basiriwaza abantu abali eyo. Ekyenjawulo kya NUP ne bino ebibiina ebirala, nze saava mu DP omanyi, naye nze ndi ku front line buli omu mulaba. Waliwo be tuyita ba smart players, nga bw'asanga abakaaba agulayo kakyapa ambalaasi n'akateekako ku maaso okusobola okumaakinga. Nga takaaba naye ng'amaakinga ne situation. President Kyagulanyi we yajjira yasanga nga politics waffe afuuse byanfuna, era ng'abantu bangi baweddemu essuubi. Era kyekyaleetamu ne political nomadism. Wano waali tewabeerangawo political nomadism. Political nomadism kwe kulaba omuntu n'asala n'adda eri n'agenda eno. Nga bw'ogenda okusala 226 bawangamba tiketi gy'okwata era nze naalibadde nga namba 3 mu kulonda okuwedde oba 2 mu kufuna kaadi ya NOP, naye nagamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nti nze nja kujoininga oluvannyuma nnyo. Naye waliwo bannaffe abaali batasobola kuwangula singa NUP teyabawa kaadi bangi, era abamu mbadde nkiddamu. Most of you abakuba kerere singa muli mu political limbo. Limbo ogimanyi? Ng'ensi yabatadda, era abamu singa muli eyo mu kulunda mbizzi zammwe na mu kulima muwogo oba mu kulunda ente zammwe, ne babakwata ne babawa kaadi. Abamu mwe bwafuna kaadi ezo ne mufunamu olungubanguba, and you thought you are bigger than NUP. Yes, ffe tulina bangi n'omugamba nti bakuggyeko kaadi taye bw'onoo survivinga. Afiirawo. Naye mwe mwali mwebuuziza nti obugagga bwe mutuuseeko n'ebirungi byonna, it is a sacrifice of NUP people, especially abo abavubuka abamu be muyisaamu amaaso be tuyita ba foot soldier. Abamu musobola okugenda ne bakazi bamwe Dubai ne muli ebirungi, muguze ebizimbe, mugula wano mugula wali, naye foot soldier yakuyirawo omubiri gwe n'omulaba awo nga talina na ssente zigula kindaazi n'omuyite fool. Ate foot soldier abayisaamu amaaso ababaka abakulembeze. Kakati ebyo bibeerawo ezo disciplines ndala nnyo, era ffe tutera okugamba abantu nti buli omu abeere disciplined. Naye nze ntandikidde ku kyenkugambye nti ababaka aba parliament abamu n'abantu abamu abeefuula abanene mu NUP, you wouldn't be what you are without NUP card. Era abamu nze waliwo omu gwe nagamba mayimbe muti ababyobufuzi ajja n'akuzimbirako bw'ati ne mugamba nze ndi self made, naye gwe bakuggyako kaadi ya NUP, can you survive? Nga tesobola.
Nomuga kale oba oli w'amaanyi tandikawo ekibiina kyo kuba ow'amaanyi bamulaba nti asobola okutandikawo ekibiina. His Excellency Kyagulanyi we yajjira luli eri nga twabwe twali mu DP broker. DP broker ng'erimu ba broker bangi. Broker ng'akola eno broker ze twali nono wayiswa mu ffumbiro mu DP ng'akimanyi. Naye nga emisano oli ayogera bino ekiro n'akola birala. Abamu beefuula nti too smart nti tosobola kulaba bye bakola. Nze era omu waliwo gwe nawooninga nti genda ogula obuvubuka bwammwe buno obubeera ku WhatsApp group bwe mugula ne buwalampa abantu. Naye nze ndi ku front line nkulaba ate ebimu tetubyogera for the good of our country. Abamu balwanirira bufo kati ndabye ogamba nti ab'e Masaka balwana. Kunga tabudde Masaka. Kunga tatabulanga ko Masaka. Kunga tatabulanga ko Masaka. Masaka etera okubeeramu omuliro. Ojjukira luli Mpuuga bwe yali alwana n'embidde. Mukasambidde. Okukijjukira. Olutalo ndujjukira. Olutalo lwali lw'amaanyi era yali Kunga. Ate ne tubagamba. Kyali kirala. Kati Kunga. Mpuuga bwe yali alwana n'embidde baali balwanira ki Masaka. Bali balwanira bifo. Nga gwe naye bwali. Anti nga naye bwali. Nze saali na competitor wange wa DP. Tali nayo. Kakati Masaka is just a smaller fraction of Uganda. Katundu katone cha Uganda. Yetu nauli anti Mpuuga na Mayanja ne Abedi Wanika. Anti kati cheche nkugambye era chetubagamba decorum. Ate bino ebimu biri instigated by the state. We are not fools. Museveni atabudde DP agiguzeeguze nga bulijjo bw'abadde agikozesa nti nasale bedye, atabudde UPC agiguzeeguze nga bw'agikozesa, atabudde FDC nga bw'ojja olutalo olugirimu, kati addidde ttiimu ze ezimu yazannyanga najje emizannyo eno mu DP buloka mu DP buloka zaleese ate zitabule mu NUP. Kati ffe broader picture yaffe eri mu kununula ggwanga. Simu bufofofo buno bwowulira obutonotono bugundi Yesu akira akafo kange waliwo akatunuulira obusiba buyita district supremacy bugundi bwayogera mu district n'abeera wakita. Please ffe ekifaananyi kyaffe kitunuulira kununula ggwanga lyaffe. Kamuyita omwana yali atuorganizinze Kyagulanyi center mu yatusanga nga tulinga endiga ezitaliiko mulunzi nga mumanyi ddiiru zammwe ze mwagobanga era ne kaakati abamu kyagoba ddiiru zammwe eri. Kati kubanga ekiseera kino buli omu yeetaaga munne. Ate abamu kumwe mufunye bingi mulidde mubwegedde mulinga Bayibuli wetera okwogera mu kitabo kya King Solomon. Omukyalo oli agamba mbu omwana tumustememu. Mwe musazeewo okututtira okununula kwaffe ku lw'okulya. Some of you. Ate nze ne kyenkugamba ebintu ebimu state yebitaddemu amaanyi. Nolaba state erina media zayo zekozesa nupu ekuba nupu nomubuuza nti nupu kati naye efuuse lekitya wolowooza ebibiina ebirala biri very peaceful. Waliwo ekibiina ekirala kibaddeko omukungu waakyo gwe bajjeeko biliyoni 2.5 ewaka batoddeko butozi naye abo muli ababoogerako ku mikutu emirala. Kakati waliwo ne ba state agents abakolera media houses. Nupu bakulage nti omuliro gukutte okumalamu amaanyi namwe tuba watching state agents abali mu media houses. Omuliro guliwo gwe Masaka si muliro kubanga otunuli abali e Masaka. Masaka is just a smaller fraction of Uganda. Ate nabo abali e Masaka bantu bakulu babaddeko eno basinga eno mu bibiina ebirala. Ate ffe nga tubagamba nti bw'olabanga mu nupu bakunyigiriza. Excuse me, abamu mweyita b'amaanyi nga toleetangayo yadde bakansala babiri mu nuupu. Nga wano waliwo omukulu omu yali aŋŋamba wa wano ava Mengwa. Daga Luttamaguzi kati mwe mubeera eyo temuzimba bantu ne mugamba nti Buganda yabazimba mutulageeyo bannabyafuzi bameka be muzimbye abayamba Buganda. Hona bamira teyabakugamba. Eti nkugambye omukulu omu yaŋŋamba eri. Tozimwe mugamba nti Buganda bwe yabazimba mutubuulire bameka nammwe be mujjeeko. Bwe bazimbye. Kakati yendo okutunula nga amagamaga nimugamba nti mwe mubanga muleeta emboozi zammwe naddala wali mu parliament neetegerera. Era nkubuulira nti tumanyi oyinza okuzannya wano bano osobola okubazanyirako kuba population nyangu okuzanyirako. Naye ffe abali wali abalina lenzi. Nsooka nembuuza isn't there an invisible hand of Mr. Museveni kubanga abamu bano balowooza beta smart politicians of the 21st century. Nsigaza ntono nenja kubuuza Kagabo wa Bukoto South Jimerwanga wantenjeru gye badduka ate gwe gy'oyingira.
kakati gyolaga 226 nze bakagabo bajja obibaza otya nze bajja nyumba bagidukamu ekwata omuliro ate bw'oyingira nze kyenkugamba nze bakagabo abo mamwe benewunya abamawulire Kagabo is nothing to discuss about. Tulina ebizibu bingi. Era kyenagamba ati nkugambye waliwo bemupinga nga tudiscussinga ku kyenagamba n'abaana ab'Emasaka abakubagana Buganda bagitututteko ettaka balitutte sibulyayo banyega. Ensi yamwe bagitutte sibulyayo banyega. Abantu ba Buganda bali mu bwavu sibulyayo banyega. Lwaki ku bufuufufu buno olaba oli mukangufu nnyo munyambeko bantwala n'obubuuza nti tubuulireyo oba olina ne kansala gwe wali oleeseeyo singa Kyagulanyi yabeera wano kubanga abamu you are now extremely rich because of the sacrifices of these young men, the so-called foot soldiers. N'olwekyo nga maliriza kino nkisaba mikwano gyaffe kubanga siteeti eno ngezi Museveni ayonoonye ebibiina bino byonna ebirala alowooza kijja kuba kyangu mu Nuupu bwagira n'abakwata n'abaggalira mbunalabye omuvubuka ayambadde akakofiira ka redi akaefaananyirizaako ak'amagye ogenda okulaba nga waliyo n'ababaka ba palamenti abambala ebyambalo by'amagye kakati n'olwekyo kyensaba nze abantu b'e Masaka kubanga nkimanyi kino eky'e Masaka kiri instigated by the state ne state agents abakolera media ezimu nditeekawo omuliro gukutte mu Nuupu okuva e Masaka abantu Yes, they are state agents who work for some media stations. Abafuula Nuupu okuba nti topic most of the time. Creating attention.